kigambibwa nti omuzimu gwa musajja mukulu Ludovico Tamukedde abadde aweza egy'obukulu 78 gwatabukidde wakati mu mmisa ne gulinnya kw'omu ku bazzukulu nga bwe gubuuza lwaki bamusimidde entaana mu kifo kya Taalaama. Omufu yalaama w'okumuziika kakati ab'eŋŋandazi ne bakiwakanya ne basima entaana ewalala kati badde bamufulumiza mu nnyumba mu kiseera eky'okuziika omuzimu ne gukuba entaana ezeemu n'esimibwa yabadde esimiddwa eri ku kijja kati ezeemu n'esimibwa era ezimbibwa tataffe tugenda mugalabiza wano nga bwe yali yayogedde. Kino nno kyawalirizza abooluganda nga bayambibwako ab'ekyalo okusimba ekitooke mu ntaana eyabadde esimiddwa olwo nno ne basima buto entaana endala okuliraana mutabani we nga musajja mukulu bwe yalaama. Ateekemu ekitooke mu ntaana erekeraawo omuzizo guba guwedde nga tekyaziemu kusaba. Muganda w'omugenzi era nga ye ssentebe w'ekyalo Fred Kakoza agamba nti bamaze ekiseera nga tebakkaanya mu luggya lwabwe ekyavaako n'okusengula ebijja by'abajjajjaabwe ekyanyiza ennyo emizimu gy'abagenzi. Yagenda twalina ekijja kyaffe omwaziikibwa jjajjaffe n'atandika okulimawo bwe yalimawo amalaalo ga jjajjaffe n'agasendawo bwegyo emizimu egizze ne banyiiga nnyo ne bagamba nti ffe kusanyawo amalaalo g'abajjajjaffe kitukoze bubi nnyo era oluvannyuma embeera yazze mu nteeko abazzukulu ne basitula omulambo gwa jjajjaabwe wabula ne bagutwala mu ntaana nga mu kiseera kino Father Joseph Kato eyabadde azze okusabira omwoyo gw'omugenzi yabadde yabinyisa edda mu nsuwa.